Muterevu tukwaniriza nate ku Focus TV erinya Ade Wilberforce Muyanja, and of course nabagambye nti twagala tubawe ku current affairs naddala politics, entertainment ne social life, obulamu bwaffe engeri gye butambulamu mu bintu ebyenjawulo. Nkakasa nti gye tunaakoma eyo mu maaso ojja kuba ofunye ekinyusi ekya Focus TV ngekuwa updates ziri current. Leero nakolero negatiddwako munnamawulire era abasinga mumumanyi aina channel yebagita Beyond the Newsroom. Uncle Denny ono abadde so passionate about mawulire, ensonga laki muleeta tuwayeemu naye ensonga emu 2-3 ezitambula naddala mu industry yaffe eya mawulire. Biki ebyo ebikoze amawulire ebitambulira ddala ku social media, ebitambulira ku mainstream, ebitambula mu gundi ez'enjawulo, era nga leero lunaku lwa leero tugenda kwogera ensonga 2-3. Esookera ddala ey'okubeera nti Bobi Wine yalumbiddwa ku hoteri gye yabadde mugagenzo okuba campaign mu bitundu byaliira oba Northern Uganda. Ekyo kikulu nnyo era njagala tukitunuulire nga munnamawulire kikyagamba ku ekyo. Ekyobulala tulinawo obuliawo NTV aba National Media Group okubanga yabaningiddwa okukwata amawulire aga parliament. Yasooka baningibwa okukwata amawulire ga NRM. So kati saa zino batulaga nti ne ku parliament tekkirizibwa. Bino bina bitegeeza ki? Tulina kuwrappinga up mu show yaffe eri. Otherwise nkwaniriza ku Focus TV. Omukulu Denny. Omukulu adogamba oti. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Mpozi ko gwe. Nengo obuzinyo. No, ngenze nembula because nti media yaffe emanye otukola mu bweti. Ayo manyi nakugamba. Yes. N'abaganda bagamba abikebbiri tokola otya. Tabujirira. Tabogerera kati bwobika eno neeri naye all in all twebaza Katonda nti ateera tumaze ne tuddamu ne twegwako akabanga akanene akabadde keetoolodde nga tetuli ffenna. Erinnya nze Denny, abangi batumanyira batugoberera most especially we tudda waneeno ku social media wetuli ne ku mikutu gyaffe egy'enjawulo TikTok, YouTube, Instagram ne walala yonna. Uncle Denny, nkumanyi nnyo nga agoberera naddala politics w'eggwanga Uganda. Era buli kimu ekigenda mu maaso yegwa omuntu omu atugwa ku updates ku channel yo. Olunaku lwa leero olunaku lw'eggulo Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yesimbyewo ku kaadi eya NOP oba ye president owa National Unity Platform. Omukulu ono tumulabye nga police ng'ekitongole kizze nga kimugoberera mu bitundu ebyenjawulo nga bateekawo embeera etulaga nti nno mu bakandidates 8 abaliwo alinga y'omu aliko ekikongolo ky'okuba nga atunuuliddwa mu buli kimu okubeera nti eringa main target. Olunaku lw'eggulo woteri gye bawummulidde okulaba nga bagenda mu lwaleero lwaleero balumbiddwa poliisi era nga bulijjo ne bamusalako nga bagamba mbu bayina aba bodyguard be abayina ebikolobero byabadde bakoze ku poliisi. Story eno nsaba tugende into deep. Kakati omanyi waliwo akaseera awo katuuka nga where justice walina okuviirayo nga you receive injustice instead of justice. Ne mu birongo ebyo ebyakaseera akazigezige kizibu okufuna obwenkanya bwe bwetaagira okubeera ng'okola ki ng'obufuna. Ate era olabira ddala nti ekitangaala kirwanagana nnyo n'ekizikiza, n'ate ekizikiza nakyo kirina we kituuka ne kitwala ekitangaala. For instance olunaku lwajjo ssaawa zaadde mu 3:45 ku ssaawa 4 amasannyalaze mu Lilas tegaggiddwako intentionally oba nga bwe tumanyi nti ekitongole ky'amasannyalaze gatera okuvaako gavuddeko mu ssaawa eyo ne balumba Bobi Wine atuuse ku hotel naye before that ku ssaawa zabadde nga 2:45 ku 2 badde bamaze okukwata abaana nga drone ya Bobi Wine yesembe emabega eyo eriko emizindaalo eyo nga bakutta omwana waliwo mu lugwala wa Bobi babasazeeko ne bakwata eyo drone namba ne babatwala abaana babadde abaana nga bali Bobi Wine yabadde agamba babadde 17 naye natugamba 7 bateereddwa batya 10 tebannamanya misango kiri bateekeddwako. Kakati bajja balumba hotel amasannyalaze gavaako
lwaki tuyinza ogamba imbu kirabika okuba nga kyabadde intentional okuggyako amasannyalaze asololradinga nga tewaliiwo nabantu bajja kujja kukuŋŋaana bangi kubanga kibadde kimanyikiddwa nti Bobi Wine waasula abantu badde bakuŋŋaanirawo ne bajjawo nga era nga bw'olaba ekintu ekyali ebusiya zagenda owera essaawa emu ey'okumakya ng'abantu bakuŋŋaanye. It is the same thing what happened era newa nene era obadde omulaba waasula erira ng'abantu bajja ne bakuŋŋaana. So kati okwewala kayosi eyo n'abantu olutakuŋŋaana mangu amasannyalaze ago ne gakola ki ne gavaako kiteeberezebwa ne gavaako. Kati wuliriza kino mu mateeka omuntu yenna any suspect omuwandiikira oba bamusamoninga waliwo emikutu egiri mu mateeka gy'oyitamu okukwata ki omuntu yenna gwoteeberezebwa okuba nga muzzi wa musango. Ekyokuyingirira omuntu mu hotelo waasuze kimenya mateeka naddala nga tulina kiwandiiko kibage nga tulina kiwandiiko kibage oba kya kooti nti yiino oba omenya mateeka. Kaakati poliisi mu kukozesa eryanyi lyonna lye yakozesezza neeyingira neesaakinga room ku room nga bwe bakonkona n'otaggulawo nga bakuba ne baasa endabirwamu ebipapajjo byalabikiddwako ne bazaasa ne basuulamu butya gas canisters ne babakuba paper spray. Abaana abamu bazirise ne kati baliwa mu malwaliro. Ekibuuzo kyandibadde nti kino kyekikolwa ekituufu kyandibadde kirina okukolebwa mukadde nga kano ade bwe baba nga kino ekintu kye bakola basobola okukikola ku presidential candidate. Kaakati gwate ayeesimbyewo nga kansala ewantu wonna nga neggwe kansala woovuganyiza mu kitundu ekyo mulimu omwana nga mutabani wa Diso oba nga mutabani wa Gundi olowooza bagenda kutreatinga batya okusinziira ku kino kye baakoze olunaku nga poliisi kimanyi bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino amaaso eggwanga n'ensi yonna eri ku ye but still poliisi negenda mu maaso ne raiding ekifo kino nekola effujjo lyonna lye baakoze. Effujjo lino lyavudde ku ki? Kuba bagamba poliisi yafulumizza statement okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Lango sub-region yavuddeyo n'ategeeza n'agamba embu kiteeberezebwa okuba ng'abaana abamu ku babodegaadi ba Bobi Wine okuli Hightower nga gwe ba frontinze nti bagenze mu motoka ya poliisi eno eya EC ne bajjamu jaama laptop n'uniform ate ne bamaliriza mbwe motoka ne bagifumita emipiira akodeni yawo nyini kati ku ssaawa zino engeri emitimbagano gyekikozesebwa ne cameras poliisi ya producinzeeyo footage alaga batawa oba bodegaadi ba Bobi Wine nga basalako emmotoka eno kati ade mulimu ebintu etajja kwewuunyisa footage ayinza oba taliiwo naye ffenna tujjukire nti 2018 Bobi Wine yalumbibwa mu Arua ne bakuba driver we kawuma ya siini amasasi n'afa. Mu northern Uganda mu Arua ne baparading emmundu yali ku buliri n'amasasi nti Bobi Wine yalina amasasi mu room n'emmundu tewabiraba. Era n'olunaku olwaleero bajja sobola okugamba nti jama gye twasanze yeeno gye bakoze era ku nkomerero ya byonna twagenda okukakkananga n'emmundu yennyini eremye yali nteked obujulizi nga tebumala ati kaakati waliwo kino nti if you want to weaken someone who is strong you cut off the branches. Kati buli lwotemako amatabi gano oba ogenda maaso n'omuweakeninga. Bobi Wine yalina group y'abaana abamukuuma nga basukka mu 30 ne kati bwe mbambala baleka tebawera na 15 nga bajjamu emitwe yali abakulira eri mutwe ne bamutwala bano baana ba Akilewo Kivumbi bano ba Bobby Giant bano ba Bobby Yanga babatwala dda bamacheta abakyaliyo ne kati bamazeeyo emyaka era nga bonna bakola ki abatasalirwanga na musango bagamba nti gwe guno nga ne bakyali mu nkomyo obudde buno. So kati kino kitulaga ki kitulaga nti what they did last time we Kalangala it is the same thing that they are trying to do. Bino ebyakile ono tawa bigenze okubaawo ng'already nupu abamu ku bo bafuna dda kye bayita security alert mu bo abo bagamba nti tawa bamwagala
kati bokera ku makya n'ogamba nti tawaba mwagala ate era nga yono kivula Bobi Wine agambye saayewuunyiza ng'ebyo byonna bikola ki nga byonna bibaawo byogerwa ne wabula tetugenda gamba nti tuli batuukirivu nnyo wabula katukole naffe okunoonyereza tulabe ki ekyakoze eki ekyabaddewo poliisi etuyambe guno mulembe gwa .com yes tuli mu digital era eproducing footage ng'abaana ba Nuupu bakola ki basalako emmotoka eri bajjamu bajja kuba bagambye bajjemu ebikozesebwa byabwe batutte ebidomolo 2 ebyamafuta batutte ejjaama kati nina ekintu kyo kye nalabye ne ngamba ekisa kino kirungi naye kibi manyi gibadde bagenda mu otuke ne balemererwa okutuukayo olw'ensonga amakubo gabadde mafu ne batuuka okuvuga kilomita 40 okozesa ekkubo eddala era ne basanga nga amazzi gakola ki gasaze emmotoka ya poliisi yatubidde negaana ovaawo abaana bano bafuuti soja be basindisa emmotoka ya poliisi okola ki kumbe bagamba kabaka weeyolera badidde akababa kayola kati era nze bwe natunuulidde ekifaananyi ekyo ne ndaba vidiyo eyo Jonah Craig bwenti nga ali muzi streaming ne ngamba kaninde ekyo ekigenda okuddirira ova kuno kati essaayo olwaleero bagamba balumbye emmotoka ya poliisi oluvannyuma baleeta footage oli omuntu asobola oganaga kituufu baabano babadde ku mmotoka yaki wali badde bayambira naye kati kyetugenda okulinda nti when poliisi egambe nti babibbye ddi mu kaseera ki kaakati ate mmwe mwabadde luddawa era mukubba poliisi mwabaddewo nga mubalaba babbe oba badde n'ebyokulwanyisa nga temusobola beŋŋanga Uncle Denny kino kirekawa ekitongole ekigambibwa ekikuuma eddembe era ekitongole ekyateekebwawo okulaba nga kiyamba omunnayuganda okubeera nga mutebenkevu mu ddembe lye omanyi nze mu bintu byensinga okwagala ku President Museveni buli kisanja ekijja aba nekyajja nakyo waliwo ebiseera we yagira n'agamba kota pini eyingiramu na nnyondo evaamu na nnyondo netujja mu kisanja akuna muchezo netukivaamu netugenda mu Sekiwaliyo future tugisekiwalinze nga waliwo abamaze emyaka 4 mu komera nga tebalabye ku mulamuzi tujja mu protecting again. Yes, I think it is the right time for them to protect the gains, but the question is which gains are you protecting, you as an individual? Kubanga nandirowoozezza gains zaabwe zandibadde zirabibwa mu bintu ebituliraanye ddala mu service delivery. Waliwo gye zituuse ne gye zitatuuse kati it's either gwe okubeera ng'oli satisfied oba nedda. So kati bwe tuba tutunuulira ekitongole ekyo by'okwerinda kano kaba kaseera kakusoomoozebwa nnyo gye bali. You rather stay profession or you be unprofession. But ekibi kye tufunye nti mu Uganda tulabye nga unprofessionalism ewambye nnyo eggwanga lyaffe n'ebanga eritwala mu bitongole byonna. So ebitongole tebimanyi kiki kye birina kukola oba biri influenced by some other entity oba personal tuyinza okuyita individual okay interests bava ku interests z'abannansi nekyo kye balina okukola professionally ne batwala interests zaabwe. Ekyo nakyo kibaawo mu mbeera yonna. Olunaku olwaleero General Kahindo Tafire avuddeyo n'agamba omuduumizi wa poliisi aveeyo bunnambiro ayogere ensonga lwaki balumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu era awe n'ensonga lwaki. Kahindo Tafire ono avudde nnyo ng'ali audible nnyo ku nsonga za naddala gavumenti singa wawo ebitongole ebikola ekintu ekyekuusa oba ekitafaanana n'ekyo kye balina kukola. Avudde nnyo ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ku bitongole ebikuumi b'eddembe. Kati ade General Kahindo Tafire watuuse ali mu myaka gya I lose nothing, talina kyafiirwa. naye okwogera amazima kimuyamba. Ate era Kahindo Tafire minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga era alina okuzadressingako. Abaganda bagamba ensowera ekwagala yeekugwa kuggwa. Kati Kahindo Tafire okwogera ku nsobi eba ekoleddwa ekitongole kyonna ekya gavumenti aba ajagala kuba aba ayagala gavumenti etereeze ensobi eyo. Ne lwakuba nti obuzibu bwe tufunye mu mirembe gino nti omuntu asobola okujja n'alaba ensobi
n'awaana n'abikkirira ensobi instead of okwogera ku nsobi okugitereeza. So Kahindo Tafiri bw'aba yagambye omwogezi wa police akulira police aveeyo atunnyonnyola kino n'ekino n'ekino era tubadde tusuubira omuweekitiibwa Lusoko okujja olwaleero n'atunnyonnyola wabula era byatugambye tebyawukanyeeko ku bibadde basoose kola ki kugamba atugambye ab'opposition abannuupu badde bakola effujjo nga basosonkereza ki police. Ennaku bbiri emabega twalabye omusajja Mukiibi nga akuba ono mwana Dan Magic element mu mutwe badde bamubrokers bamugana ogenda boogerezegana gamba kakati tulina genda no tulina okubalaali lwaki musajja n'amukuba ki element mu mutwe kakati bw'otunuulira mu mbeera yalaze discipline yasigadde amunnyonnyola bunnyonnyozi ng'omuntu kubanga amanyi Dan Magic bamukubako dda waneeno gundi kati ya Afghanistan. Dan Magic yali abaddeko awo n'Ashraf ne bamukuba ku mutwe paka essaayo olwaleero Ashraf ayambala element ali mu America ali ku treatment yakagimalako emyaka 4 ey'obwongo. So kati bw'otunuulira abantu nga babatadde mu position bwetyo bannaye ne bannayuganda abantu nabo batuuka ne beekyawa Betty Nambooze yagambye ebigambo bye n'abadde ku balometa n'agamba ne mutuyambe nga Kristo bwe yagamba nti musabe nga bwe muti nti totutwala mu kuki kitaffe totutwala mu kukemebwa netulokole mu bibi nti ne gavumenti ene tuyambe tetwala bannayuganda mu kukemebwa naye tulokola okutujja mu ki mu mbeera eyo nga kikyagezaako okulaga nti omuntu ono ne bw'oba omusinza amaanyi naye tomusosonkereza nnyo tomusindikiriza ku kisenge kutuukanga kwekyawa. Waliwo omwami eyo omumanyi yakubanga nnyo mukyala we omukyala nagenda naye omusajja ono ankubye nnyo n'afuna akabuliti n'amukuba ku mutwe yamala emulaga emyezi 4 omumanyi kati bw'otunuulira ku eyo incidence y'oyo n'abaana bano nabo basobola okwekyawa kwegamba banyigirizibwa ekimala ebyatwala President Museveni mu nsiko bisobola okuba nga bisobola okupushinga abantu abalala nabo bakola ki obatwalayo mu nsiko wabula ate luli bwe biba nga byali by'amaanyi waliwo nti kati tulina kye tuyita advanced technology amagezi geeyongedde okusinziira luli eri we lyakola ki byali abantu basobola okukozesa options ez'enjawulo nti kati n'abopposition oyinza oba forcing nabo okubaako ekirala kibakola ki kyebakola naye wabula singa tuba tugoberedde enfuga y'amateeka tusobola okufuna eggwanga eryegombeesa eri eryesimisa buli omu. Uncle Denny, omulabi wa Focus TV nkagamba nti webale nnyo kubanga ogoberera nkujjukiza okusubscribinga okulaba stories empanvu ennungi ezikuwa current affairs naddala mu political affairs oba gye tuyita entertainment tuyinamu gye tuyisa sports oba social life obulamu bwaffe obwa bulijjo nja kuba nkukyaliza wano abantu ab'enjawulo okuttaanya ensonga nga zino. Uncle Denny ono nja kubeera naye nnyo lwa nsonga nti alina gambye byanoonyereza bingi ku mawulire omusajja munnamawulire era kiki kyabakuwa aba akijja out of experience out of ebintu byanoonyako oba byakolerako research. Nkujjukiza baganda baffe aba Focus Services okulaba nga banno ddala abakuyamba okutuusaako ebyo bye weetaaga ku mukolo gwo gamba ng'okutimba okuba ebifaananyi ebirungi keeki wamu ne juice omuwoomu ddala. Bagezeeko leero ku screen yako enamba zaabwe z'essimu kweziri tube nga tutambula mu maaso y'engeri n'endala gy'oyinza okuyamba mu Focus platform okulaba nga tugenda mu maaso. Uncle Denny, kino ekikolebwa mu rallies za Bobi Wine kimulekawa nga ye contestant ali mu race ey'okuvuganya omukulembeze oba ku bukulembeze bw'eggwanga akimusa mu positions bbiri bw'aba ayimiridde ku mazima ng'awulira okukyukakyuka gy'ayagala kimuwa motivation kimwongera amaanyi okupushinga okweyongerayo saate wabula bw'aba nga agoberera interests ze nga muntu kiba kimumalamu amaanyi it demotes him okulaba nga kimusika kimupushinga okumuzza emabega. So bw'abanga ali ku mulamwa gwa kununula ggwanga lye nga ye kyayagala kiba kimwongera amaanyi. Poliisi okugenda mu maaso nga emukolako effujjo ye kimuwa bubwittutumu kimwongera waliwo kye tuyita political capital. That's one of the political capital. Poliisi okuvaayo n'emulumba olwaleero singa teyamulumbye singa twogera ku nsonga ndala infact singa tuginonya ntitugiraba nagiraba tetugiraba tunonya ki kyetwogerako nga tokifuna nga tokiraba. Uncle Denny,
mu nsi yaffe Uganda mulimu ebintu bingi ebibadde bigenda mu maaso. Kampuni gaggadde emu ku ezo zetumanyi zibadde mu media for so long time. Kampuni eya National Media Group oba giyite NTV gye tukulembeza naye nga kuno kuliko nga KFM, kuliko Dembe FM, kuliko Daily Monitor, kuliko Spark TV. Mabegako basukka ne bagaanibwa okukwata lwalizi za NRM. Ekibiina kya NRM. Of recent Jozi one babaganye okuyingira ku parliament okavalinga stories zaawo. Gwe nga munnamawulire agoberera ensonga zino kirekawa media nga yo NTV ne ba sister companies zaayo oba ebitongole byekola nabyo kibalekawa naddala mu mulimu gwabwe omutongole kola amawulire. Ade kino nze nga nkigamba abantu affe bwe twasoma amawulire nga batugamba journalism is a fourth estate. Yes. Bwe kiba nti journalism is a fourth estate, media esobola okuzimba notwithstanding up government, and the media can break and overthrow the government. Very true. Nti omuntu yenna ne bw'aba asobola otuuza abantu 10 n'abamatiza ekintu ky'abagamba ne bakikwata, government temutunuulira bweti n'emuleka. Either omuntu oyo omuleka ayogere ekituufu nga regulated, that's why waliwo UCC regulating buli ekigenda ku mpewo. Kuba yandivuddeyo n'etugamba nti wa NTV mwakoze ensobi stories zino ze mutukolera aba ze mukola zikontana n'amateeka ga media. Naye nga nedda they are profession, they are ethical, kubanga tulina media conducts, media ethics mu mawulire zibagenda maaso n'okubeera nga bakola ki nga bakagoberera. Naye mu biro nga tewaliiwo justice, gwe naawe bw'ovaayo n'osirika definitely oba weegasa butereevu kuludda olunyigiriza kitegeeza media nga ekyalaba abantu nga babonaabona erina okuleeta ensonga ezo. That's why we are the watchdogs. Abatunula mu community ne tulaba ebiriyo netubiwa abantu. Twalaba president recently yasooka n'agana NTV covering presidential activities zonna nga takyabaagalako. Kofowaye it's okay. Kati ne tutuuka ku nominations NTV ne bagikomya eri temujja president yabagoba. So Nation Media Group company nene yava Kenya. Very true. Company okubeera nti nene ne bannyiniyo bantu abali professional era abaludde mu mawulire okumala ebbanga ddene abatali easily compromised. But the challenge we got here in Uganda that the media industry it's compromised. Nti abantu bakozesa amawulire okubeera nga bayisa their personal interests zaabwe. The moment oli wolemererwa okuba nga otuukiriza interests ze ogenda tandika okufuuka target. That's why many politicians bakozesa media industry okuyisaawo ebyabwe. Ate abalala ku bo ne bagikozesa to blackmail their opponents. So media ebadde ekyokulwanyisa ekyamaanyi. Kyokka ate mu kubeera bwetyo nti ate ne wabaawo oludda olw'abantu olutaliiko agenda lusapootinga. Nga media yeyina okuvaayo nebeera newto. Netuwa kye tulina okuwulira netulaga ekituufu ekirina okubeera. Kati bwe kiba nga media NTV evuddeyo n'ekavalinga story negamba nti mu district y'e Bukedya olwamaze okuwandiisa nominatinga ababaka bano we bati amasannyalaze ne gavaako kompyuta ne zifa. Ate enkerawalo ne bagamba nti twabaye etolozzaawo abo ebyokwerinda abantu tebakkirizibwa kuyingira. Omusango guba gwa ya deployings abasirikale bali oba guba gwa media ekavalinze. Definitely guba gwa bali abakoze kiri kwayo media ekuwanga bwe kiri. Definitely. Kati mweno saga yo nga yo government efiirwa ki singa NTV ono tumubani na bakikola. Government eyinza oba ng'erina kyefiirwa indirectly oba nga terina kyefiirwa. Mbuuza lwaki tuyinza oba nga tutuuse mu stage nga government ekyafaayo ku trust y'abantu, kuba government okwejjako media eba losing trust mu bantu. True.
one ate yo nga yo byeyagala okuyisaawo okudelivalinga message okutuuka ku bantu olina okuba ne media kyova olaba without media bakozesezza ssente nyingi mu projects era nezigana oba successful kubanga abantu tebazimanyaako tebamanyi nankola kigezi abo baleetera n'abayimbi ne bayimba ne basanyuka nga babamanyi babaleetedde bayimbi naye ng'alina okunnyonnyola ensonga ne manifesto ye munnamawulire agenda otula mu programu ng'eno atemeteme ensonga so in all ways gavumenti yeetaaga ki yeetaaga media lwakuba nti ekyenjawulo balina ate abaabwe abajja okwogera ensonga zaabwe nga bwe bazaagala yes kati awo ekibuuzo kyandibadde professionalism y'amawulire esigadde wangayo kubanga tutuusa ekiseera nga bw'oyogera ekyo kyolina okwogera nga munnamawulire osalibwako yes so kitegeeza nti ife nga bannamawulire abatono abanaasigala ku mulamwa bagusigaleko abasalawo gamba nti baweereza personal interests nabo bagende n'ezo naye ate nno n'abaasigala ku mulamwa batini nga bakyali mu mainstream era be bababonaabona kasi osigalawo gukolera abantu olina kudda eno gye tuli obadde ne Uncle Denny ng'akunyonnyola ku nsonga za NTV nga twogera ne ku Bobi Wine kubanga yalumbiddwa nagambye nti tujja kupikinganga stories ezitrending oba ezitambula tuwayemuko n'abantu kati nga ono okulaba nga tulyongeraodigestinga bingi nnyo ebigenda mu maaso mu industry yaffe oba mu mawulire ag'ensi yonna naye twagala nnyo okukwata ku ezo story eziri kumpi naawe zewalabyeko neno otamanya kiri mabega waazo tugende into deep okulaba nga tuzikuwa nze Ade Wilberforce Muyanja for now tujja kuddingana mu show oba mu clips zaffe ziddako maaso awo sigala nga ogoberera tobirabira ku subscribinga okulaba nga ofuna ebyo byolina okufuna for now ku subscribinga ku Focus TV yange bingi